muganda wange kulisa yonna gy'obadde gy'osinzira okutuwuliriza. TikToker amanyikiddwa nga Edward Aweebwa yakwatiddwa era naggalibwa. Nsonga ki gye nkuleetera muganda wange gwali eyo? Ampuliriza. Saagala onyome information eno kuba abangi bakwatibwa mu ngeri zino. Nakuleetera ensonga lwaki ono yakwatiddwa bwe munnankyukakyuka ali eyo. Yeekumira ku Yugi Updates TV. Kutegeeza nti nno okola kyamaanyi nnyo, nkwaniriza gyonna gyonna gye weeresereza n'ojja n'osobola okuba ng'otuwuliriza ng'otulaba mukwano gwange ali eyo yeekumira ku Yugi Updates TV. Ate n'okola omulimu ogw'ettonde n'oba ng'osubscribinga, osharinga, okomentinga, olikinga. Kutegeeza nti muganda wange okola kyamaanyi nnyo gwe munnankyukakyuka. Baganda bange abali emitala w'amayanja nammwe nnyongera obbabuuzaako temuva ku mayengo ga Yugi Updates TV. Abali e Qatar, Oman, Saudi Arabia, South Africa, USA, UK, Dubai, mwenna Jordan mbalamusizzaako nnyo. Mukola omulimu gw'ettendo okuba nga muyimiriramu naffe ku nkyukakyuka. Naffe tweyama okuba nga tugenda kuba nga tubaweereza okusaka information yonna mu buli nsonda y'ensi gy'otabeera ffe gye tutuuka tusobola okuba nga tukuweereza gwe mukwano gwange ali eyo. Naye kyenkubiriza muganda wange tugende mu maaso n'okuba nga tusubscribinga ku eno channel. Tetwerabira ku subscribinga kubanga kye kintu eky'enkizo ekiyimirizaawo amayengo ga Yugi Updates TV okulaba ng'esobola okuflowinga okwetooloola eggwanga lyonna. N'amaloboozi gaffe ge tuteekako nga comments ne gasobola okuba nga gatuuka kwoyo gwe kikwatako gwe mukwano gwange ali eyo. Onooba tusubscribinze kitegeeza eddoboozi lyaffe ligenda kuba liziŋŋama, nawe ly'otaddeko terigenda kuba nga liwulibwa, terigenda kutuuka ku muntu oyo gw'oyagala lituukeko, wabula mulimu gwange naawe okulaba nga eddoboozi lino lituuka ku oyo gwe kikwatako gwe mukwano gwange ali eyo eyeekumira ku Yugi Updates TV. Tetusobola kukwata mmundu n'aggamba, tetukwata majambiya na biso, wabula ekintu kye twasigaza kyokka kyokka ly'eddoboozi lyokka lyokka gwe munnankyukakyuka. Tetusobola okuba nga tukasuka ne tuuka ewala bano abasajja ne bategeera nga bannansi batali basanyufu, nga bwe balina ensonga zaabwe ezibaluma gwe mukwano gwange ali eyo eyeekumira ku Yugi Updates. Wandiba ng'oli eyo ng'oyagala mubakawo mu constituency eyo gy'olimu abeere ng'abaako by'akyusaamu, onooteekako eddoboozi lyo mu komenti, ajja kuba ng'akola ki? Ajja kuba ng'aliwulira. Ne information gw'oyagala tukunoonyezeeko gw'oba gwetaaga okumanya akwatagana mu ggwanga lyo oba akwatagana luddawa, oteekamu ka komenti, tekigaana kubanga otusindikira ka information yako as a comment, ne tujja kuba tukalaba bulungi nnyo ne tukuleetera information oyo gwe muganda wange ali eyo ampuliriza eyeekumira ku Yugi Updates TV. Gye bujjako mu maaso awo tujja kuliyetingawo ne kibayita group nakuba mbateerako ennamba ya WhatsApp. Munjijukizanga nga we ndibanga neerabidde mujja bateerako ennamba ya WhatsApp tuteekewo group okuba nga tudisikasingamu issues n'ensonga ez'enjawulo ezitwala eggwanga mu maaso. Group ejja kuba y'abantu bali serious bokka bokka, abantu abalabira ewala, abali visualize gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Muganda wange saagala balwisaayo. Omwami ono amanyikiddwa nga Edward Aweebwa, ono nno nga wa myaka 24 egy'obukulu. TikToker yasibiddwa emyaka 6 mu kkomera. Nsonga ki eyamusibizza? Ono nno abadde amanyikiddwa ng'okuba ng'akolokota gavumenti wamu ne First Family. Bw'abadde ayogerera amafuukule Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni n'akalakata ne Jenita Museveni n'atakomaako n'agenda ne ku bwana Muhoozi naye n'amukalakata ku nsonga yonna yonna ebadde emunyiga ku mutima. Kati ono nno wenjogerera yakwatiddwa gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Chief Magistrate w'Entebbe Court omulamuzi ono yalondodde ensala ye era n'amufolowinga okuba nga yamusalidde emyaka gy'abadde 6 okuba nga ali mu kkomera. Muganda wange aliyo lwakwogerera gavumenti eno Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ne Janet Museveni olw'ebyo ebyabadde bimuluma gwe mukwano gwange ali eyo eyeekumira ku Yugi Updates TV. Ambo mu katambi kalaze ng'ono mwami kiraga bwatu nti azze ayogera ebigambo
ebibaluka nga laddu, ebigambo ebinene ddala ng'ajja akolokota gavumenti, ng'ajja akolokota Pulezidenti Museveni, Janet Museveni wamu n'abaana ng'omukwano gwange ampuliriza. Mbwe ebigambo bino byatawaanyizza nnyo eddembe lya First Family era okutuusa we baamukutira bagamba okukwatibwa kw'oyo si surprise. Fesa yonna twali tugenda mukwata byabadde akola naye abimanyi okubanga abadde akalakata abantu abakungu mu ggwanga. Muganda wange ono si yasoose okukwatibwa, tujjukira ne MC Kyumi naye yakwatibwa ggwe mukwano gwange ali eyo. Tujjukirako no mu mwaka gwa 2022 TikToker Ted Nalubowa naye yakwatibwa oluvannyuma lw'okucaccanca n'okudigida n'okujaguza muganda wange oyo nno bagamba mwaka ogwo yasula mu bbala ng'akyekola ng'acaccanca ng'asambira mabega nga jjanzi oluvannyuma lwa Jeno Eritu Mwine okubanga afudde. Ono bagamba nti yasanyuka nnyo n'acaccanca TikTok ono mu mwaka gwa 2022 amanyikiddwa nga Ted Nalubowa. Naye olwo yakwatibwa n'atwalibwa e Luzira prison. Ono nno n'abalala we batyo bazze bakwatibwa gwe muganda wange ali eyo. Waliwo n'ono amanyikiddwa nga Pressure 24/7 naye yatwalibwa mu kkomera ng'era emisango gye gimu gyakwogerera mukulembeze w'eggwanga kusaako ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ssaako n'abakulembeze abalala yalinga abayisaamu amaaso ng'abawanda ebigambo mu kamwa mbu ng'aboogerera amafuukuule ng'abakuba ebigambo ebiringa laddu gwe mukwano gwange ampuliriza ku ebyo ebyali tebigenda bulungi nga ye bwe yali akiraba ku sayidi ye muganda wange. Kati n'ono TikToker Edward Aweebwa yakwatiddwa n'asenteesingibwa mu kkomera amaleyo emyaka 6 gy'agenda okuba ng'asaavingayo olw'okwogerera amafuukuule Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Muganda wange wano wembuuliza abaami bano bandibadde beesunako olw'ensonga social media kyekintu ekiringa ekibakwesa emabega w'akavuyo konna n'obusungu bwonna obwanditeekingiddwa mu action eri abantu nti bo bakyalina n'omukisa bakyasobola okubaako gye babiwuliriza abantu gye babiteeka. Kitegeeza bakyalina high chances ez'okukyusako ebitagenda bulungi. Zengamba bandibadde tebakwatanga baana batwala mu makomera bandibadde basanyukira nnyo tibalina ne gye basobola otutunula ne bakyusa ku ebyo ebyawaaba ku sayidi yaabwe. Bo omwaka gwabwe emyaka gyabwe baalungendera mu nsiko waalimu ebitali bulungi mu gavumenti yali ebatwala. Social media teyali nsonga nnyo teyaliiwo nnyo era ekyabatwala mu nsiko lwa nsonga tewaaliwo gye baali basobola kusindika ddoboozi lyabwe kubanga litambula mu ggwanga era ensiko yabeeyimirira. Kakati beesuneko nti social media ekyalina we bakuumidde nti bano singa social media teyaliiwo balowooza ki ekyandibeddewo. Olowooza singa abantu bano tebakwata dda amajambiya ne bagenda mu nsiko nga bo bwe baakola kubanga bo bwe baayagala okutwala eddoboozi lyabwe libe nga liwulirwa bagenda bugenzi mu nsiko. So ekintu kino nze ngamba bandibadde bakirowoozaamu nnyo nga tonnasiba muntu ku kyonna ky'aba ayogedde sooka omutuuze omubuuze kyavudde ku ki mubeeko ne bimutereeza mmwe nga mmwe abakulembeze. Social media kibeere ekintu ekyokuba nga advantage mutwale nga advantage ku sayidi yammwe wabula temukitwala ng'ekintu ekibavumirira ekibakolokota ekibalemesezza okukola bye mwagala wabula mukitwale ng'ekintu ekigenda obbayambako okusolovinga n'obbalambika ensobi zammwe ze muyina eyo ng'omukwano gwange ali eyampuliriza yenna omukulembeze. So nkutegeeza subscribinga sharinga information eno esobola otuuka eri abakulembeze baffe kano bakategeere kubanga oluusi tuyinza obba tubanenyeza bwereere nga tebakimanyi wabula abasinga sigamba nti buli muntu atunulira ekintu n'akola ki n'akirabamu amakulu oba okitegeera waliwo atunuulira akambe n'akalekanga kambi n'atasobola kalowoozesaako mawoti papasi ndala. Kati so ekintu kino ekya social media baleme kitunulira ng'ekintu ekibakalakata obukalakasi ekibavumya wabula bakirabe nga solution ey'okubalambika butya bwe bagenda okukwatamu n'okugavaninga ensi na biki ebinyigiriza bannansi
mukwano gwange ali eyo kutegeeza subscribinga sharinga byebintu byebatowerabira tusobole okunyweza amayengo g'omukutu guno ogwa Yugi Updates TV. Mbagala nnyo, tugenda kuba nga tukumawo baganda bange.